kuba kayimba kale na fera yatyamuko n'agamba kuba kati eggaali ye yali tekyamuwuliriramu newulirira biswanka segera kati ng'ayibula kabadiya ayagala kukuuma ayagala nkulage toluusi tuyamba abantu naye tetumanya baani betuyambye njagala kulaga ebigambo biswanka byeyogedde Alayidde skin ddala senga obadde ggwe wandibyogedde ng'olina ak'obuntu ekyayonto baana zina omuwala kyawo kati nanga amasoko omune omwana ofune muwazi kuba kati wano tulirinze biki netasaamu mpolampola kati bwebisanga asoko okusala oddemuko ebweru kati naye kenyini akikugira era nzinzirayo ogera abandika ate newe nakuba kayimba kale na fera yatyamuko n'agamba kuba kati eggaali ye yali tekyamuwuliriramu newulirira biswanka segera kati ng'ayibula kabadiya ayagala kukuuma naye tawuliza okugenda emmanja okweyamba ng'akulu nga mulyako so ebituyogerauze bayibula kabadiya baali baagala kukuuma nebaga mujja kungobesa omusajja zirina akayimba kamu mukuba omukulu bangoberera ku tiktok bamanyi nti njeereza abantu ndi mulungi mukuyeerezayerezaamu abamu abatono okusinga mariachi kati ovairota namuyeyerezanga nnyo so kati abaali bangoberera ennyo ku tiktok bebakyogere ne waba oyimba mulimu nekiro ekya vairota mwekiri kibula mu nyimba zonna nekana akatyako oyina era mwekiri ekya vairota ekitya kuba kati nze olaba eryange eddoboozi likaka ate oli omukulu oli lirimu ka roughness kali asikanye eri munda ne waba ayimba omulaba facial expression ng'olaba face alifunya namu ate omukuba omuntu omu wakukiriza okuyimba oli mukuba teyansikiriza namuyerezanga nga omanyi konti buli awo obuyimba bwe kati tayinza kukyewala ekiri naye nga ffenna buli omu anoonya kubeerawo Megatron Kuli tugamba nti nobeera nga subscribing liking ate obeere nga osharinga muze the Megatron is my name that is Biswanka for you agamba nti Alayidde skin yali amuwala na era ekyamugobya abaana bali batandise okubeera nti tebamuwuliriramu kyepeze bandiwadde Alayidde skin nga bazuwa bisanka era ono omwana Ivan Kabadiya mbunga omwana bw'aba agenda emmanja okwetawuluza kugambye mbu yagenda n'akadomola kano akakola istinja agira kabina nga amugamba sangula era nga abaana bamugoberera okoleka nti bamukolako tawazi lwaki okola ebintu ebyo okitegeera kinaalabika kitya mbwe era ayongeddeko n'agamba nti omukulu oyo yanyiiga yafunamu kwa kasajja olwa mega hit gye yakuba okitegeera n'alaba nga ate abaana abaali bamuvimbisa kati ate batandise kuvimbisa biswanka batandise kuyiirawo biswanka mubi n'agamba like Serwajja Okoota ayagala kusinga nnyinimu entannama bw'atyo n'amugoba okusinziira ku bisankwa ye nga bwannyonnyodde okitegeera so kakati neze sewanyana olaba olutalo lw'abana abaana olutalo biswanka lwayagala otteekawo wakati we n'Alayidde skin lulimu Abtex ekyo nga tetunnakituukako abali ku Megatron remember omwana ono nga bamugobye ewa Alayidde skin yavaayo ku live ez'enjawulo ng'agamba nti asaba Alayidde skin abeere ng'amuwa chance era abantu ne batandika okubeera nti bagamba nti Alayidde skin omwana muleke musonyiwe jjukira nti yamujja ku mafuta n'abanga amuyamba ng'amulabye mu talent n'amuleeta ku fangoni ekyamugobya yali aleeta abawala okufangoni nga mukwepicha omwana teyeresa ati ye nkugambye ne walaba kiddole nga kikiringa kifaaniganga n'omukazi afuna waateeka n'ebisankwa ayina amaddu gundi n'amugamba ne bw'oyambaza nkota ya ttooke n'ojambaza ekitengi awozalaba ekiwala ekindi awozalaba oguwala ogukonjo nja gufiirako gwe nyimpayidde byenjagala kakati omukulu omanyi tayagala nnyo bawala wali kufango nti tewali muwala n'omu abuwala buliwo nga bubiri bujja ne bushuutinga ne bugenda butereevu so biswanka ne bamugamba biswanka oba biki ne bamugamba nedda genda osooka obeere nga weetereeza naaba nga adda ku live ez'enjawulo nga yeetondera omusajja mbw abakulu buli bwebagendanga okuba sho nga yatagenda omukulu yali ayokya akuba sho tu sho kakati asigala waka aleeta bipikidde mama ebikadde n'ebito ebisiiwuufu n'ebinyirira ebisankwa byonna akavula atandika obbaleeta nga yakayimba olwo oluyimba alina kahiti akatambula katyuni kaba katyuni butereevu katyuni ke kati saawa eno afuuse ekizibu
omukulu jukira yasooka n'addayo n'agamba nti asaba muwaayo chance gundi n'akaluba Alien omukulu n'agimumma n'akaluba be bano abatasonyiwa balinga bazikiri kalenge nkutidde oba bano bagundi akuuma obusungu alinga ngamia ye asalawo kimutadda mabega n'oginyiiza mu gw'omunaana mutuuka mu 2:5 ng'ekyakujjukira Alien Skin ng'agoba kati ono omwana ennaku zino bamuteekamu ssente bano ono omusajja wange ono omugezi omuzzibu naye yamuteekamu ssente kakati jukire yakubye n'akalango k'enkuuka mukuba akalango k'enkuuka omukulu Abtex n'avaayo n'agamba mbayimbi besaagala wadde n'okusaalimbirayo Ronald Mayinja na Alien Skin kati ono omwana oba omusuubira kukola ki ensonga lwaki ŋŋamba nti olutalo luno okulongeramu kagiya Alien Skin ono gundi Abtex ono alabika akiinamu omukono kuba kati omwana ono omulaba engeri gye ate omwana ono talina mpisa nze namuvuma wamuwa twetwala nti yaŋŋamba mbugenda leeta eggaali ne muganda nange ngenda leeta loole ogenda leeta eggaali ngenda leeta loole nkalinyirira wandimuleetedde bigi kunama tomuleetera nnyo kiyitirivu oba ne muleeta ddabo balalo ye ne bomuleetera kasenke leka tayinza nno kawuliramu era ne twevuma bubi nnyo ne muwe mula ne muga olinga amatako olinga amabina ne muvuma nanta anti mbu twamuyisaamu eggaali amanyira n'ebisankwa wano no mu industry olina kufokasinga nnyo ku kuyimba si kwetaba nnyo mu ntalo zo ono omwana alina okutunulira Alien bambi gye yamujja butereevu kuba Alien yamuyirawo be yamuyigiriza nti bayimba bwe bati studio bayimirira bwe bati nga namulaba alukuba n'empi ku manyuma nga balikodinga kati saawa eno gundi waali Abtex waali naye ajja kuvaamu akulina lwakaseera Abtex ye bivulu promoter saa zino engeri akayimbako gye kali mu promoting ekivulu ate kakoze bulungi mu kuyita abantu ajja kusiiga obujwisi ajja kuteeka omubisi gw'enjuki ku mumwa olowooze nti munno nnyo ogukombeko jjukira kujja kuggwako enkuuka eggwe kati enkuuka eyo giraba bwebanga egenda beerayo 2:23 nga 31 egenda kuddamu 2:23 2:24 nga 31 kati onkakasa nti mwaka ogwo biswanka ekimutaasa kiri eki ng'asigadde ne consistency eyo of which music type ya music eyo gwe bayimba simanyi baani bali yamu voice baani apo bavicitaruzi nzibu nnyo Kampala Uganda wano ate ye kyatamanyi ate mulabi alumba ne banne bano bayimba bannayuganda ne bata bayimba tebaagala bintu bano bavairota bavairo alumba basimanya eddoboozi lya vairota sibali kaluba mbu vairota mbwalijja wala abanga agenda n'okwennyamba naye wayi ekya vairota nkawagidde kamuyingire vairota naye ayingira anti vairota naye ayina akamanyiro lwakamanyira omuntu amatama ezo nze kibadde kigenda okunnyiiza ng'omukulu ono ayingidde Liam oba ni Nowuni kuba bo si bantalo ate nga nabamachuwako musinga ono vairota beyingire simanya kawede kagambye bonna busiiwufu bwa mpisa bwafunya fesi nagira vairota oyo omulaba saba akimba bannamawulire abamukolako kakati no namutegera mbw amanyiira ali ku station oyogera naye n'obanga gw'ofuuyidde anti wulira abanga awunyirirwa ajja yali alina okukyala ku show ku station oyogera mpuliriza bwe yajja nti ku madaala nzikirira ne manager tugenda kukola bintu byaffe avimba tambuuza akampitako nange muyitako ne ŋŋamba manager anda abimbi abatalina mpisa nga tugenda bagoba mu industry antunuulira nange ndi mukuba mukaya kijja simbula embalaasi nze tosobola kunzigulagulawo olutalo gwosobola olutalo ate omukulu vairota oyo omulaba yalumba ninono wali omulinde bubi nnyo anooni n'amugulako by the way industry eno ogiraba muze abantu abatambulira abantu abalina ebitone ne bagattako n'ekintu kino ekyempisa batuuse wala babongote okutuuka okulabika nti atuusa fikfameko obujijiri yalinga strategy ekitone akiina ate n'awa respect n'abantu waliwo leggayo no John Black kati gwe nakino ekiwalo okiraba kitambulira mu bintu bino ebyabasajja kiridia ayina empisa Lidia mulungi nnyo muve nako okitegeera so ne Spice Dano omulabo akijjayo bulungi nnyo batuuka mba n'abantu n'abakuwanika bannamawulire njukirayo munnamawulire alina mentality
mpinga nkupinge ate bw'opinga mmoze kitegeeza nange ojja kumpinga kitegeeza nze nkwetegekedde awo nga twetwala kyenjagala ogamba biswanka biswanka you not good music gwokuba babikubakubadda oyo music bwatowa ne Uganda bamuyita kiyita mu lujja Alien Skin mwekyepeze yakuleeta mu bintu bino ate tuyingira ntalo z'abantu z'abajjenu oli kulutu bajja kulinnyirira anti kulutu gwe basoosaayo ku front line mbu gavumenti bwesiba bano abantu abenyigidde nnyo misango ejja naggomola okitegeera batuuka essaawa ne babajjayo ne babagamba tugenda ku option kuyingira magye bw'ovaayo ng'owonye nga tukutodde ewammwe kati kye babakola bali mu operation shujja bakuteeka mu maaso wali mwabakolanga engabo muganda wange okuwona mwababeera ku front line kati Abtex oyo alabika akozesa ono omwana bisankwa n'okumulaba okwekanikira n'okuwanika omumwa ne gubanga ogwakasulubbana alabika amukozesanga bano be bateekayo ku front amasaso akitwale nti tatuuka wadde Alien Skin mu koota Alien Skin ngera n'Alien Skin bwatatuuka wadde na koota ya principal butereevu Alien Skin akoledde ate yakwagaliza abantu tebaagala bantu omuntu yenna akuteekamu ssente production bikyakayima ne kavaayo nga kalungi bwe kati musiimeko ekyo omuntu yenna akuwadde breakthrough totunuulira nnyo negativity wabula tunulira positive eno ekuwanise okuba nti mu kaseera kano osobola okuvaayo n'odaalimba kuba tayogera adaalimba bino byagamba ebya TikTok omukulu yali yamuintroducinga n'okulaga nti akaana kali talented jukira omukulu yali generali owa TikTok ne stories nez'ennaku musimanya amujja ku mafuta biki byonna abantu ne bakwatibwako jukira nti sympathy ekola kyamannyo mu music industry wano bambi aleetera abantu okuyingira ebikava mu nnaku bambi aleetera abantu okuggulawo amatu gaabwe okuwuliza muziki wo nti kano akaana bambi akava ku mafuta akastruggles bwe kato kayimba biki ne bakuwa amatu so Alien Skin olulimbi yalukulimira olina okumuwa kyepeze ate tomulumba bino by'omulumba simanya gundi kabadiya bajja kukusanga bajja kukwata bajja kukuba Abtex tajja kubaayo kuba na Abtex yakava mu mpizi butereevu ibula kabadiya ajja akukwata akabadiya amala akukuba agambe champion good yakubye atudde mu kukaaba twahanga ntuli I think ono omwana yandiyimbye oba naafuna obusente obutono mu music naafuna kyakolamu simanyi nti oba yasoma I don't think so talinga ono yamanya gangeze latinamu alatinamu wanyumbiza emboozi akati latinamu yali asomera mu side zeyo mu western Uganda ng'omwana bamugamba soma ebitabo ali mu soma ya mukaaga yeekuluntaza tawa bintu budde Mistress lyali likambwe nnyo awoza ekitone kisinga bino butereevu yakuba katuuni ebibuuzo ne bidda Mistress n'avaayo si yamusula okuva olwo yadda engulu omanyi bannayuganda ne bw'oba oyimbanga batte bakubalamu magezi yali yeepanga tebakuwa kitiibwa omwana yafunye bere ali awo akuddabuku yaswazizza essomero lyange nakunakuna taddanga okitegeera latinamu yadda kakati nobeera bwegendereza biswanka you should give Alien Skin respect maximum butereevu yes era nga biswanka Abtex omulina omulina kaseera alina byakubalamu nga we yabalira mu Alien Skin n'abifuna byafuna n'amala naawo n'avaawo Begatron kuuli tugamba nti nobeera ng'osubscribinga likinga ate obeere ng'osharinga kulamuli ageesigika that is biswanka for you ye story gye tukuleetedde tulina story ya mu askari wa Bobi Wine ya graduate nze yafunye diploma yafunye diploma alina akafo kabala 226 kale Megatron Koli beera ngu subscribinga likinga ate obeera ngu sharinga kulamulire agesiga tubawo each and every day ntubanga tukuwa information engeri amawulire ga entertainment gye gatambudde wano mu ggwanga era Uganda gatakayo gwanga tukomba ne stories endala nyingi nnyo temuva ku mukutu gwa Megatron